akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange John Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madde Laptop agava mu kooti nange Eka Ronald nga bwe gali nange John Comfort Agazu agafa mu Paalamenti nange Kisaakye John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malindiriro buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Wewa nkukulisaayo ko mu kumulamu okwo nate kaneeyongereyo n'amalindirire gaffe amalala. Ssentebe w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'embalirira ekya Uganda Bureau of Statistics John Bonaventure avuddeyo n'akakasanga ebbeeyi y'ebintu bwe yalinnya okusingako omwezi oguwedde. Bonaventure okwogera bino kisinzidde ku dola eyalinnya ng'ekyo kyaviirako ebintu mu ggwanga saako n'ebbeeyi y'ebintu ebirala byonna okwekanama. Ebisingawo ku ggulu lino n'akaweesa highlight ka bituwe. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'embalirira n'enkyukakyuka y'emiwendo gy'ebintu mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics kifulumizza enkyukakyuka y'emiwendo gy'ebintu nga bwe byali mu mwezi ogwokuna obw'omwaka guno bw'ogerageranya n'ebyo eby'omwaka ogwaggwa. Ekibalo kiraze ng'ebintu ebikolebwa wano munda mu ggwanga ng'obigase wamu n'ebifuluma bwe byeyongera ebitundu 5 n'akatundu kamu ku buli 100. Nga bw'ogerageranya ebbeeyi bwe yali mu mwezi gwa Aprili omwaka guno ku mwezi gwa Aprili omwaka oguwedde ky'ekitundu kya mwaka mulamba ebikolebwa mu makolero ng'ebikolebwa byonna obitwalidde wamu bbeeyi yaabyo yakyuka n'ebitundu 5 n'akatundutundu kamu ku buli 100 bw'ogerageranya omwezi ebbeeyi nga bwe yali mu mwezi ogwa Aprili omwaka guno ku bbeeyi era nga bwe yali mu mwezi ogwa Aprili omwaka ogwayita. Akulira ekitongole kino John Bonaventure Musoka agambye nti ekyaviirako emiwendo gy'ebintu ebifuluma awamu n'okuyingira mu ggwanga okulinnya yenkyukakyuka mu miwendo ng'ogwa sukaali ogwalinnya ebitundu 5 n'obutundutundu 4 ku buli 100, emiwendo gy'emmwanyi egyakase egyalinnya ebitundu 3 n'akatundu kamu ku buli 100, okwo kw'ossa n'ebikolebwa okuva mu ddagala ebyalinnya ebitundu 2 n'obutundutundu 5 ku buli 100 bw'ogerageranya n'ebyo eby'omwaka ogwaggwa. Ekibalo era kiraze ng'ebikolebwa wano munda mu ggwanga ate era ne bitundibwa wano bwe byeyongera ebitundu 2 ku buli 100 ate ng'ebyo ebikolebwa wano ne bitundibwa ebweru w'eggwanga byalinnya ebitundu 3 n'obutundutundu 3 ku buli 100 bw'ogerageranya n'eby'omwezi ogwokuna eby'omwaka ogwaggwa. Ate bwe tutunuulira ebbeeyi engeri gye yakyukamu ku bintu ebikolebwa muno mu Uganda era ne bitundibwa munda mu ggwanga bw'ogerageranya omwezi ogwa Aprili ku gwa March ebbeeyi y'ebikolebwa byonna ng'obitwalidde wamu yakka n'obutundutundu 2 ku buli 100 nga kino kyasinga okuva ku ebyo ebikolebwa mu ddagala bbeeyi yaabyo okukka nga yakka n'ebitundu 3 ku buli 100 n'ebyo ebikolebwa mu byuma metal products nga ebbeeyi yaabyo yakka n'obutundutundu 4 ku buli 100. Ate waliwo ebikolebwa munda mu Uganda. Musoka agambye nti n'ebikozesebwa mu kuzimba nabyo byalinnya era nga bino byalinnya ebitundu 6 n'obutundutundu 7 ku buli 100 bw'ogerageranye n'eby'omwaka ogwaggwa era ng'ekyaviirako emiwendo gy'ebintu bino okulinnya y'ebbeeyi ya sukaali eyalinnya ebitundu 16 n'obutundutundu 14 ku buli 100 n'ebbeeyi y'abakozi eyalinnya ebitundu 5 n'obutundutundu 5 ku buli 100 awamu n'ebbeeyi ya seminti eyalinnya ebitundu 3 n'obutundutundu 4 ku buli 100. Musoka annyonnyodde nti bo ng'ekitongole bakola ku kunoonyereza era ne bakuba ekifaananyi kyokka n'ategeeza nti ekyaviirako emiwendo gy'ebintu bino byonna okulinnya y'ebbeeyi ya ddoola okwekanama kyokka nga siringi ya Uganda eyongera kunaabuuka. Hairati Nakaweesa, Kingdom TV, amalindirire.